naye nalabye Gulesikani ng'atabuse ku mwana we bambi nga katabuse kakazi katto naye nga njagala gamba Gulesikani onootabuka mpaka ddi eyatya okufa yasigala mu lubuto. The moment you come on this planet Earth gwe tegeera nti everything is possible. Kazi katto kanyiize kayinyize kavudde mu mbeera embeera ya ghetto yako yonna neekomawo n'ayogera ebigambo biti dakiika 2 mulinga emizindaalo dakiika 2 mulinga emizindaalo dakiika 2 mulinga emizindaalo neŋŋabanna tuufu kinnemyo tegeera Museveni yeepromotinga mutabani we yeepromotinga kati aw'okubeera awatuufu wannemye. Olwokutaano luno ku museum Uganda Museum tulonda ba coordinator ba MK World Uganda yonna nze nawo gwempagire Sebei ba coordinator ba leero olwokutaano ku Uganda Museum team MK ekyo musooke mukitegere regional coordinator betuli mu kulonda naye semutayimu ndaba n'aba Museveni simanyi ebintu bigero tusobera taata n'omwana awatuufu simanyi wakulinnya kubanga nsobeddwa ekituufu sikitegeera. Eno tiimu MK amaanyi mangi ate ndaba ne tiimu Museveni nayo yeeremeddeku kati ekituufu kiri ki? Embaga ejja maaso simanyi watuufu. Museveni yeepromotinga eno abamuhoozi beepromotinga naye kambabuulire nabagambye olutalo luli munda mu nju. Waliyo abali mu ttiimu Museveni nga bawulira tebajja kufuna space mu ttiimu Muhoozi kati nabo bagamba tulemezeewo Museveni. Waliwo abali mu ttiimu Muhoozi nga bagamba bannange ebintu bya ttiimu bya Museveni bizibu katugende ne Muhoozi okwepromotinga mirundi egi. Leero ku Uganda Museum tugenda londa ba regional coordinator buli region gwempagira Wesebei mpagira Wesebei mwana muto tuli mu kwata region zoba nekwate Kampala region coordinator Kampala region naye wali enkokola ku Kampala bode konerawo kati okwetegeka kugendera ddala maaso okuli serious zino ndo zisimbulidde ddala konteyina timu MK timu Toyota timu Emma nkugambe bali serious kuba olwale enkya ku Lwokutaano ku Uganda Museum tugenda kuba tulonda bali regional coordinators. Nze ndi mu Uganda munayingira dda National Progressive Movement ya Muhoozi ebintu byena musabitegeera tebampa kaadi banfutyanka awo kati munnange omugezi oyingirirawo ttiimu MK era pate yaffe bagiyita National Progressive Movement ebya resistance twalivakudda tetukyalina kyeturesistinga. Malaria down, slim down, Ebola down, COVID down, polio down, diarrhea down, dysentery down. Kati tetukyalina resistance. Tetukyalina resistance, tulina progressive movement. Naye embaga netukwatanga Museveni yeesimbyewo ne Muhoozi najja. Oyinza okulaba abayina ekigere eno neeno, oyinza olaba abali amatankane ng'ayimiridde wa Museveni bw'ayimiridde wa Muhoozi. Abaana abo naye kannenywereze ku ttiimu Muhoozi Kayine Rugaba Museveni. Wewe ichuli. Museveni namukwata dda mu ngalo kambeere ku ttiimu MK. MK olwokutaano luno ku Uganda Museum tugenda kuba tulonda ba regional coordinators weesimbyewo oba tomanyi kigenda mu maaso. Munnange emmotoka ya Nuwa tekuleka eryato terikuleka waliwo gwe lyaleka ekkata katono bamukasuke mu mazzi toka ne balyoka bamukasuka mu bbanga ne bakasuka eri ttiimu Muhoozi Kayine Rugaba naye teri kyumba yasala nadda wa Muhoozi ate yali wa Besigye ninga siva wali Uncle Frank not at all. Kale straight away abantu mukitegeere nti Museveni mutabani we bakabeera ku ballot age
naye Museveni nkubuulira nkwagala nnyo naye ojja ne mutabani wo kaŋŋende ne mutabani wo ononsonyiwa Museveni kaŋŋende ne mutabani wo ate akulabula oyagala wambazi kaŋŋende ne ttiimu Muhoozi Kainerugaba ttiimu NRM munneesonyiwe mukole ebintu byammwe saabitegeera togeza n'omiisinga eryato lya Nuuwa kuba woomiisinga eryato tujja kunyumiza gwe baakasuka mu lyato lya Nuuwa baamukasuka what do you want ndi wasitula tooka omwana oyo alabidde mu dduniya eno aba ttiimu Muhoozi Kajjambo ttiimu Museveni mbaagala nnyo ku State House mbaagalira ddala naye kati tuli mu lutalo lulala ndibalaba mu paati ttunga Museveni ampise aluddewo okumpita Museveni aluddewo okumpita n'olw'ensonga eyo kaneenywereze ku ttiimu Emma Toyota Muhoozi Kainerugaba mbeeraawo bw'oba ondeka tonyi alone internet yo eri mu buzibu tugenderaawo awo nno munnange woba oyina omumanyawa wennyini w'oyimiridde otegeereke kaba kulikogonayizinga woba weenyweze oba Museveni yakutegera weenyweze eyo obere mu national resistance muresistinge naye ffe aba National Progressive Movement twatandise dda timu chairman timu Toyota timu ka Emma Muhoozi Kainerugaba katugendera omwali mwagala swaza jeno waffe mumugobe mmaje mwekoleekole ebintu ntu mumuteekeko obukodyo kimanya ayogedde bubi ku Kenya mmwe wacha mambo wewe tutachamusa wewe tujja bachamusa tutachamusa wewe sada manyira jeno on your own what on your own risk tetwafuuka bajjeno kumanyirwa okufuuka jjeno kitegeeza twayina ekigendererwa twayina ki timu Toyota timu Emma timu Muhoozi Kainerugaba NRM njabalaba mu paati 2 anyway awo tuvuddewo obusungu nga bungi computer misuse yakomawa bannange computer misuse bagiyiwamu amazzi tewali amanyi tteeka lya computer misuse Uganda poliisi esooka n'erimenya poliisi yennyini enoonyereza yeerimenya nejjayo abantu nebateeka ku kamera kati etteeka lya computer misuse baagamba kintu kye nasinga otegeera temuvumanga abaki abaana okwata ekifaana etteeka lya computer misuse lyesigama nnyo ku baana naye temulina kyemutegeera ku tteeka lya computer misuse mwaliwamu amazzi bwe muvuma abaana b'abannammwe oluva olumu neneegomba ninga oba obugumba kirungi gana opula kuzaala opula tabanko mugumba opula si mugumba no opula we yakulira abaana nga tebawa bazadde kitiibwa mu Amerika babavuma babakuba opula yalinga mukozi house girl yalaba nga abaana tebawa bazadde kitiibwa ne kimujjamu appetite ezaala abaana naye kaakati wemumanga muyinza okudda ku kitonde ekita ebbujje ne mutandika oddikolamu ebyo mwe computer misuse mukyagitya nze nalabye insult ze mwatadde ku mwana omuto neŋŋamba sometimes oba kirungi lesita baana bano kuba nze nina obuso naye nalabye gulesikani ng'atabuse ku mwana we bambi nga katabuse kakazi kattu naye nga njagala gamba gulesikani onootabuka mpaka ddi eyatya okufa yasigala mu lubuto. The moment you come on this planet Earth gwe tegeera nti everything is possible. Kazi katokanyize kayinyize kavudde mu mbeera embeera ya ghetto yako yonna neekomawo n'ayogera ebigambo biti dakiika 2 mulinga emizindaalo dakiika 2 mulinga emizindaalo dakiika 2 mulinga emizindaalo neŋŋaba nnaani embaga
duka ze muzanyirako nga ntulabule mujjawulira omwana n'alyoka muvuma omwana w'omuyimbi omuyimbi n'ava mu mbeera ate mmwe bafaani be ate mmwe muvuma omwana we mmwe mumujja mu mbeera lwaki muvuma ŋŋana ng'ate muba muleesa obulamu ku nsi munvuma nze ikyuli all the time siina baana ate abalina abaana ne mubavuma nti babi kakati ddala omuntu akole ki omuntu akole ki bw'otaba na mwana nti katonda yakuba ebbalaayi bw'oba omulema nti katonda yakulaba abalamu ne baseka bw'ozaala omwana nti ozadde mubi alinga enkima simanyi alinga god must be crazy kakati ddala ddala omuntu akole ki good morning actually the greatest yes akole ki omuntu azadde omwana n'owalemera mwamuvumye kati nerema ave yakaabe nze nensensobedde n'owalema yennyini working because ne badda ku omwana omuto ne bavuma serious ng'omuntu takwese na identity ye n'avuma omwana ebbujje nti simanyi afaanana alimpa simanyi alinga ba god must be crazy simanyi yeetaaga sajjali abaana abato balungiwa with time bakuza bazaala obwana ng'emitwe giri kulukedikuluke konna kalifa nekayubukayubuka oluliba naye omwana gyakoma okukula bw'ati gyatandika okulaga pikita ye bw'agenda obba lwaki muvuma abaana abato nze wendi muvume yikyuli wendi buli wowulira ng'oyagala vuma mwana muto vumamu yikyuli naye ne mudda ku mwana omuto ne mumuvuma nawulidde bubi muto atalina musango ng'obusungu wabugjeewa bwe butyo computer misuse yayiikamu amazzi abantu tebagitegeera tebagenda gikozesa these are typical Ugandans doing this owaleema mwamuvumye nti afaanana walukaga simanyi afaanana kenzo simanyi leerere ne mwogera ebigambo bingi temwakomyawo ate gula esikaani n'aleeta owuwe ate ne mumugamba tukyalaba mwana ate muleesa abaana mukama katonda mbu tukyalaba mwana ate gula esikaani aleesa abaana mumanyi mujoga baana mmwe wallahi ebitebyo allah tabyagala mwenenye nkyo olwokutaano munenyegane mwemenye mu maaso ga allahu subhanahu wa taala kuba muli bazibu nnyo muli bakambwe ku intaneti nti tukyalaba beererewo kubanga banna omuntu omukulu n'okwata data nodda ku mwana omuto ebbojje n'otandika oli tokomererwa omugambo bwe gutyo this madness katonda yamanyi naye gula esikaani gwe wennyini gwe otayinza kutegeera nti ndi muyimbi kanfuneyo ku ssimu erina kamera ennamu wennoonyiize enviiri zitandikire nolinga alina ekiwalaata oyambadde bijiini ebirimu ebitulituli tino kubanga omulembe gwa damage ne boluna edamage omulungi omwana omwambazza ogenza olooza ebigoyegoye obyambazza omwana otadde ebifaananyi leema yagenze mu photoshoot oli muli zi edit muli shoe polish muli engoye za pinka bagenze eri ku mazzi bataddewo naawe ovuddeyo ositamye nga komando what did you expect enensi eri kuluwero what did you expect next time grace yambala bulungi funa photograph genda ku jahazi pia tuula wansi n'omwana mwambaze n'ositamye era omwana oyo gwe wamuleetedde ebizibu gwe wamuleetedde ebiki ebizibu omutadde ku lunaku lwe batadde ebintu bya ebifaananyi bya leema you are the one gwe walese comparison oyambadde otya ku birthday y'omwana nga jini oyambadde bikanvaasi
canvas oyambadde ziringa gwe waleetedde abantu gulesikani genda ofune enviiri ennungi make-up omulungi omwana mwambaze bulungi olyoka omugjeyo abantu bamuwishinge weero tojja kujjayo omwana miziina gwe wennyini oyambale emiziina ojje weetimbe mu maaso g'abantu simanyi bakuwishinge birthday banyiivu bano. This generation is full of cruel hardened hearts, bad hearts. Gwe kyoba otegeere yes gwe tewalabye Leema olaba owaleema yamaliriza naye bamutadde kuwalukaga. What did you expect? Oyambadde emiziina enviiri ziringa zewasiba mu June onyiize okutte kamoni wanu simanyi simu teyina kamera wenna olinga enjuki gwe zirumye. Ebizibu byebyo ebyakujiridde ninga bannange nze natunulidde ebifaananyi ne nnoonya kyennenya n'abana waliwo n'abayimbi we mulimba yambala bulungi. Birthday y'omwana ogenza olonzelonze bitulaka shuuti musana obimwambazza omusibyesibye obuviiri buli busatu bubiri. Why are you provoking people? You are the one. Hey, Ensiriki ne Peg simanyi bya Nakankaka sijja bigendamu saalabye amaaso gange malwadde sisobola bya Nakankaka. Ebya Nakankaka kambirekere Dr. Sefuko Richi Godfather awo President Kanesonyiwe bya Nakankaka sijja bisobola. Nakankaka sijja musobola. Nakankaka wa Junior yajja omwogerako Kaye Gideon nkandeke Nakankaka gulesikani bw'oba oyimba you look different. Bw'oba oli mu motoka mu kamera you look very different. Kakati gwoyo attempting abantu kutuusa mweyembera. Don't allow people to take you to their level. Oyina birthday party oli single parent kwata omwana weteekemu akasente genda ku beach waliwo eno eya bulijjo ey'olukale Wanulaavu beach genda ku Wanulaavu beach tula kumpi n'akasisira bakuleetere chipsi ne chicken muyiweko tomato sauce. Bannayuganda bwe mutyo chips ne chicken weetooloozeeko tomato sauce otulawo n'omwana wo naye ositamye nga bakomando businika bwajja bubalensiyaga abawala bwe bayingizaamu obuyingiza ne kakwata akagereke konna ne kabeera fayini okyayambala bisinika ebyobuguwa kiringa ekitakutuuka ositamye mu bijiini ebiyuzifu enviiri zikutandikire nolinga ayina ekiwalaata atozze nti otandika gamba oli ku birthday ya mwana wanyiizizza aba intaneti nze natonnya mooli oli eno ze n'ebijiini ebyayuzikayuzika ebigoye bya Kanye West ebyamusudde bamugobye ne ku Forbes magazine genda twalira emiziina gyo twagala abantu abali decent. Olaba owareema nga byonna amaze obikola naawe sigala ali eri mu background azina osigala owawaka era bamuwadde lesson. What did you expect? Lwaki musiba enviiri za kanaana nviiri kyezo make-up n'akubula wabadde oyomba mu kamera ng'olinga enjuki gwe zirumye olinga bwakifeesi gwe bakubye. My sister mukwano internet eno teyina kisa ne bw'okaaba ne bw'oyomba yeekutuusaako obulabe. Bano abantu b'enkulembera they are mad people like their president. Nze abakulembera zennyini mbamanyi they are cruel. Bavuma pulezidenti waabwe buli lunaku gwe n'olowooza bajja kusonyiwa baagaana n'alimpa nembunira ningawe naseka kompyuta misiyo zingejja mwana gwe sikani afaana n'alimpa. Kanveewaawo tuvuddewo tugenze ku lyato lya Nuuwa. Eryato lya Nuuwa Bobi Wine yantumye nampeereza ne odia yantumye ajja agaziwa n'enkogo toka hapa
ayagala yingira bamusitula ng'olugwa genda eri wacha wewe amumanyi muteekaawo nga bakamukomya gwe wewe Bobi Wine yayitawo ng'atamanyi oba ye yabakubaga oyo w'ebiviiri n'ebijegere tajje bayina engeri gye bagoba sami teryabonyebonye nga mwana wa mulugwalo oyo omukakwa oyo aboneebonyedde mu nsi ya situlago teryabonyebonye nga mukakwa bayina engeri gye bamugoba Dolini Kabale bafaanana alimpa biveeko Dolini wano wakatankuula entalo n'enziwoza wakatankuula entalo ku baganda n'enkuwolereza va ku bintu byalimpa Dolini munnange ne bagenda bagoba muddu awulira vidiyo lwagifuna n'agamba abaana mbeegayiridde tobaata vidiyo omumbo wa munupu bamugoba misinde eno gyalaga naye wakutte yagenda naako nupu ogimanyi nupu bamanyi bagoba muddu awulira n'akwata oluggi lwa tooka mina olwayitawo nakolaka bombine Cameron balina akaama temumukkiriza ow'ebijegere wangi the one with chain yagenda otuuka ku luggi omumbo wallahi omumbo wabamugaana why are you doing this to your fellow soldiers omusajja ayimirirawo buli kumakya n'atereeza enviiri ze ndayirirako naye bakalakasa omwana w'omukakwa ng'omanyi omukakwa ali mu struggle teekawo erinnya lye kati bagiraga diversion mwe ebya struggle mwabivaako nammwe laba n'omulwanyi wuyo Katonda bamukuba ekkata bamutte baali bassa omwana neyeekwata mu bbanga ongofaaki kata yagiddukamu kati yayingira Dubai oyinza okudduka naye nga tomanyi kigoba oyinza okudduka naye nga tomanyi kigoba kati kata yaddukayo ali Dubai olunawulira ng'agenda aleyini abaana kasita ebyokugjayo abaana byakomye n'agamba amataala galiro ddawa okufiira mu firimu at least nyonoona n'asala nadda ewa Zaaka n'ayingira ewa Zaaka na Bobi Wine yantumye ampadde ne audio yiino abaana bagenze olaba audio ng'omumbo wakatono bamutte babadde bassa omumbo wekkata baali bamusse ebisago oba yabikola atya kuba obusajja bwali bukambwe Brutus baali bamusse Brutus mumujjukira Allahumma salli neyeewaga n'olowooza ayina ekifo munno Bobi Wine kasita alaba omulabisa yayitawo mu magezi naga the one with chain wangi the one with the chain should not come in erako netiwaka yesinungi atolo era tubadde mu mpaka zennyini n'obudde butono naye nga tubadde tukyanyumirwa tiimu MK teweerabira ku Lwokutaano enkya ku museum gendayo ng'oli mu tiimu MK olwo ne regional coordinator owange ye Sandra Chaka Brut wennebi gwempagira Sandra Chaka Bru nebi oyo ye coordinator gwendiko tugenda kuba ku Uganda Museum teweerabira nti mu Serena Hotel waliyo Siba Kalungi 2 days nga 9:10 grab your tickets ku end points zonna ne Serena Hotel yennyini Edikenzo festivals zo zikutta kati everywhere buli muntu amuwadde drop naye mukigenderedde nti Chameleone ne Bobi Wine bebatalinawa Kenzo drop bebekulu being a good hearted person yatenga sini yalabira wala yajimuwadde drop wadde nga bakenzo badda Kenzo naye bebekulu wa mutima mulungi yenga star yamubiginza up naye Chameleone akyaganye drop ekyaganye ye Bobi Wine
ekyaganidde ddala awulira ennooma kyokka enju byawulirako ennooma Bamiki Wine bayimbayo tulinze drop yo Bobi Wine ku Kenzo twagala tulaba omuyimbi agenda olagira ddala nti takkiririza mu Kenzo wampalana music tulinze drop ezibulayo ya Chameleone ne Bobi Wine bebe kulu yamaze naye Chameleone anawa Kenzo drop Chameleone agaba drop naye ne Bobi Wine yennyini anawa Kenzo drop Chameleone anamuwa drop Chameleone nno yaso naye bwabula y'abantu aba Juliana Endo sinze baswangizi abayimbi bonna Kenzo bamubeereddewo waddeeta babeererawo naye kaakati abantu aba be bakyaganye gwanga mujje Chameleone February nga 10 akuleteddwa big events era nga tugenda ba mu Cricket Oval Street February nga 10 mark the date activations ziri underway Spice Diana yamaze okwendosinga Eddie Kenzo ne Spice Diana activations weziri webali ne Spice Diana kyewakoze mu owine wakiseka waddaba yayo ebintu babibye naye nga Chameleone drop ya D Kenzo ozannya n'abanene Chameleone tajja kuwa drop saagala Chameleone aje sente kati ani yalese Binimani yakwako da ne Sizamani eri amutegeera ali Bungereza alera baana wano yavaawo dda Vampoosa abeera ku nnyonyi be bategeera Binimani nkugambye Sizamani yafuuka blog ebyokuyimba yabivaamu yadda mu kusitula mwana na blogging kati Binimani azze kuyimbiraani fe tuli ku Bizonto comedy ate meza yange bagiteredde ddala kumpi nnyo neya Eddie Mutwe wennyini awali Eddie Mutwe ntadde yange njagala batuule wali babobo yanga baaliho nange ntuule wano ne bazaake bali eri nange ndi wano twekenge naye nga tuli mu Babizonto naye nga buli omu walaga munne attitude totumanyi mu attitude obwa muwozi tugaziwa tugenda gaziwa tubagala yongeze eri emmeeza yo kati tension egenda obeera mu olwo Eddie Mutwe waleega ekireve ekya bbulaaka wendege ekya white obusiriri we butemya teri abajjaasi fe twerabako babobu yanga bajja bbeerawo bamuddu awulira bazaake nga weebali balabe ekichuli nga wendi mbalooninge mmwe katumala olaba comedy store wono tuddemu buto but we must attend Bizonto comedy kuba ffenna tukolera wadde bo Bazonto bagitutte mu nuupu ne batuvuma ne batwodiyo ne batuvolonga ne batujolonga ne munnange Dr. Tiama we shall not leave you with any money as directors kati negasse ku bwa direct 170 pa manya 50% abo Babizonto banuupu we baba balina kye batwagalako ab'NRM nga bajja beegooza mwabalaba ne ku press conference bansosola nga bantuuza eri ebbali kaye Gideon gwe bassa wano makkati kaye gwe bawa obudde obungi kati mwampitira ki ndowooza mwalina kye mwagala okunkola mmwe Dr. Tiamale yambuulira bampita ku press conference kumbe ya nuupu ne banziza eri ebbali ne baŋŋamba simanyi gwoba oyita Bobi Wine kumbe awo nna simanyi nti baagala kubba ssente za director Bizonto comedy emmeeza yange ne Dr. Tiamale tugenda gibaako muzannye mpaka we munaamala nga mwetuli then tulabe mutuma 50% tiimu Dr. Tiamale tiimu Dr. Tiamale abaana abo Bazonto oyo Saabazonto oyo mwe yasongolera omutwe n'oli alina ennyindo y'Abaganda tugende tulabe show yaabwe tulabe banaatuma 70%. Njagala ntuule kumpi ne Zaaka ntunule maaso agambe keekano kayichuli omanyi kyebandabangako ichuli sirabika ndabika wa ichuli nze mmala galabika mwabo nze mbeera ku Jazz Pier mbeera ku Swangiza Avenue wiigi mbeera ati tebabaayo kati bonna baagala okundabako waliba n'abasiiwuufu bamawulana and Rain oyo omusiiwuufu ayagala serefi nange nagigaana siri kuwa serefi gwe mawulana simanyi Rain mugendere eri comedy yawe mulate mumuleeta
tugenda kujja tulabe comedy saagala comedy wakuwemula wemba muleesa abawemuzi ba zonto munsubireyo eddakiika ezi 5 tiimu MK ebyokuwemula si bye tuliko Company painting ayowa erinnyo Kombaka Constructions oba oyagala otuwa omulimu otukubirako essimu ya business yalabise eno ya only business Mariam Sweet Wininganda Joan Menk Nefibi Ether eno ya business line ya MTN oba toyina business eno jesonyiwe eno fi business alone okitegeera eno Mariam Sweet yagireese empyaka Kombaka Construction gye tugenda okuba nga tukola timu Gagamero muli kuki kyali wange bamita Ronnie on this one yatadde akayimba kakabinyo okuva mu Gagamero